Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi mu kiseera kyonna. Ssebo pulezidenti w'abantu, ssebo leader of opposition, ssebo secretary deputy president abaliwo, ssebo secretary general, mwennyinaze former leader of opposition, abakungubazi bannange mwenna, ssebo ssentebe akulemberako nga Ngarange Nyanzi, bammeeya abali wano, bakansala abali wano, bafuuti soja mwenna, bannange kitalo ddala. Sookera ddala tuusa okusaasira kwange eri maama waffe, ate ne mwebaza okubeererawo omwana okuva emitawaana bwe gyabeerawo okutuuka akaseera kano. Webale nnyo maama. Ssebo President Honorable Robert Kyagulanyi n'abakulembeze bannuku mwenna, mwebale kubeererawo Ssegiriinya Muhammad ono. Ebigambo byange bijja kuba bitono bifunda, naye njagala mutegeere embeera eno. Olunaku lwali ennaku z'omwezi nga 6, ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021, Ssegiriinya lwe yatambula ekigere ekisooka ekimutuusiza ku mugo gw'entaana. Ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda 2021, mujjukire twali twakava mu kalulu akakasammeeme, ne bamuwa summons ne Ssewanyana, ne mbakulemberamu ne tugenda mu kkooti nga biringa eby'olubalaato. Bwe twatuuka e Masaka yalinga emisango egiri awo eminafunafu, okutuukayo nga bateekako musango gwa mada, nti batta abantu e Lwengo nga babatema ebijambiya. Tulowooza nti tujja kubatolinga n'embeera eyo tugiyitemu. Mu bufunze bwe twatandika ku lugendo olwa Beiru, awo we twalabira olugendo olw'amaanyi. Omukyala eyasooka mu musango ogwo yali naye ndowooza tannamanya buzito bwagwo, omulamuzi n'awa Ssegiriinya ne Ssewanyana Beiru. Court order yafuluma kiro, twavaayo bugenze Masaka wawala, ne tufuga bukubirire okugenda Ekigo okuggyayo Ssegiriinya ne Allan. Bwe tutuuka Ekigo twaliwo n'ensijja oyo n'abalala baayoola Ssewanyana, baayoola Ssegiriinya, ne babazaayo. Bajjukira ekigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yayogera, tetuyinza kumuggyako musaayi gwa Ssegiriinya ono ogumuli ku ngalo ze. Yayogera statement, n'agenda ku lutambiro lwa TV ne radio n'agamba agenda kufaafaagana n'abantu abatema ebijambiya e Masaka kuba yamaliridde
okulaba nga nabo bakkirira mu ntaana. Byali bigambo bya Mami Yoweri Kaguta Museveni. Naye njagala muwulirize ebigambo bino. Bwe baddamu ne bamumma bbeeyiru, tuli ffenna, njagala ebigambo bino sigenda kubiddamu. Oyinza okuba nga namwe lwebigendo lwogenda okutambula. Bino tetunyumya mboozi nti Ssegirinya akomawo. Bino ebintu tubiggyemu omuzannyo n'olubalaato. Njagala okubategeeza. Ssegirinya netukuluba n'embeera wanodda wanoogera mu kkooti kola kino ne bagaana okuddamu okumuwa bbeeyiru okutuusa obulamu bwe bwe bweyongera okubeera nga bubi ng'ali mu kkomera ekigo. Bw'abeera mu kkomera ekigo ne tugamba lwaki tetukola ku nteekateeka yonna efuna abasawo waakiri bamujjanjabire ekigo. Abasawo abamakomera ne basooka ne bagaana. Ssegirinya yalina omukyala Nancy we simanyi oba waaliwa, mukyala Katereka Florence. Robert ono muganda wa Ssegirinya. Robert yatudde luddawo. Robert we mumwebazeemu ak'ensusu. Mukyala Florence ne tumukwata ne tugamba nti tugende, ebiseera ebyo twalinako ne Dr. Besigye, tugende tulabe oba ye banaamukkiriza abeeko kyonna kyakola okutaasaako ku bulamu bwa Ssegirinya ekinaaba kisobose ng'ali mu mbeera nzibu. Mukyala Florence n'abaako kyakola okutaasaako, embeera ne yeeyongera kuba mbi. Bwe tubalwanyisa ne tufuna court order egamba nti waakiri mubatwale mu malwaliro agali private bo gye bateekeddwa ge baagala. Kooti newa order ne bagaana. Ne tulwana ne tufuna court order endala egamba nti kale mumutwale mu ddwaliro lya gavumenti, awo bamutwalire e Mulago. Bwe tutuuka e Mulago, Ssegirinya ng'ali ku mugo gwa ntaana. Abasawo ab'e Mulago nga kibaweddeko baatugamba basebo ne bannyabo, mukole kyonna kye musobola okulaba nga Ssegirinya ava mu kkomera, otherwise agenda kufiirayo. Bwe mutabaako kye mukola. Baamusibirawo awo ng'ali ku mpingu, ali ku kitanda naye nga bamutaddeko empingu wali, nga bamusibiddeko kuli empingu. Ssegirinya nga takyayogera, Ssegirinya ng'akankana, Ssegirinya ng'ayita mu mbeera nzibu. Njagala kufunzaamu mu sitoola eno olwakadde. Ssegirinya bwe tuddayo mu kooti ng'abasawo b'e Mulago bakoze alipoota eraga nti ayina okuva mu kkomera obulamu bw'okusigalawo, ne tugitwala mu kooti. Kyatujja enviiri ku mutwe. Kooti bwe yaga nti eripoota gye baagala ya commissioner, ya medical superintendent ow'amakomera. Balina dokita waabwe yali musirikale, era musirikale bamuyita Kakoraki. Ne tulwanagana okufuna alipoota ya Kakoraki amwekizamini ng'agituwe. Kakoraki finally n'akola examination naye n'akola alipoota. Ekyatujja enviiri ku mutwe naye kyamukwatako ku luno. N'agamba bannange, Ssegirinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Oyo omusawo wa gavumenti. Twatuuka mu kkooti olw'okubanga kkooti yali ku biragiro bya Museveni awo yagambira nti bbeeyi agiweze. Ne Justice Kanyehamba n'amutwala. Justice Kanyehamba yawaabira Museveni mu kkooti etaputa ssemateeka lwakugamba nti alagidde nti bbeeyi weeveewo. Abalamuzi ne batugamba bannange byonna mubimazeeyo byetaaga okukola naye teri bbeeyiru kubanga omusajja yaganje bbeeyi. Nga n'ebbaluwa y'omusawo wa gavumenti weeri. Ensonga n'egenda mu paalamenti n'eweereza Fox Odoi ye yali akulembera akakiiko ka Human Rights Laws oba yakyakakulembera.
nekola alipoota eyo gye baleeta e Masaka finally ne bagamba awo lwali kuko kwa Ntaana amabaluwa gonna gavuddeyo na buli kimu finally Ssegirinya ne balyoka bagamba nti bafulume olunga n'alani naye embeera yeemu kakati Ssegirinya agenda okufuluma okuva mu kkomera musajja wattu ng'ombeera obulamu bunafu olutalo okulwana Ssegirinya agende Nairobi n'agenda mu Aga Khan era bamutwalako mu ICU mu Aga Khan nga organize ezisinga ziri bubi era obulamu bw'otuuka nga Mukama ajja kuzza bibi. So Ssegirinya bw'atuuka e Nairobi bamujjanjabye akyaliyo tukomawo eno kooti egamba ekyamwetaaga afunyemu olungubangu olutono ne bagamba bamwetaaga Ssegirinya bamulinze mu kooti awoze omusango gw'ebijambiya eby'e Masaka naye mu bujulizi bwe baategeka okuleeta kubanga tubyogera afudde tebajja kumuwozesa mu bujulizi bwe baleeta mulimu ku bwe baateeka mu kaguli nga babayita ba accomplice witnesses omu baamuleeta nga talabikanga nako ne bamubuuza n'akola statement ng'agamba baamusuubiza omugulira ennyumba baamusuubiza omuwa bino ne bino ne bino ajja awayirize Ssegirinya nti ne pikipiki baamusuubiza ennyumba ne pikipiki kakati nga bagamba nti agambe nti Ssegirinya ne Ssewanyana baabagula siringi emitwalo 5 n'emirala 10 mubagende batemeeteme abantu e Masaka mubalabise gavumenti olw'okubanga olwa President Kyagulanyi. Ebyo bye biri mu statement ey'obujulizi bwa state. Mu emitwalo 5 omulala mubamu emitwalo 10 mubatemeeteme abantu ebijambiya. Era n'obujulizi obulala nti ambulense ye baagirabako mu bitundu by'e Lwengo naye dereeva yannyonnyola lwaki ambulense yagendayo n'ebirala ebifaanana nga bwe biti. So story eyo njagadde mugifune mumanye obulabe bwe tulimu. Bwe tubaliddeko omwaka guno nga mwami oli Museveni agamba teri bail teri bond nga mutabani we agamba ayagala nsingo oba bulago mbabuulira mmwe Museveni agamba tayagala bail tayagala bond Muhoozi agamba ayagala nsingo yani Dr. Kiza Besigye Christmas yagiriridde wa zira bamugamba nti bamusanga ne pisto era baagala kumuggyako obulago olutalo we tutuuse mbabuulira bassebo ne bannyabo abadde akyaluteekamu ebyomuzannyo abadde akyaluteekamu nnyo ebintu eby'okubalaata bw'oba olina akakuku ne munno nga oli foot soldier oba wa NUP oba wa PFF oba wa kibiina ki mbasaba bassebo ne bannyabo buno obukukukuku tubusooke tubuse ebbali tugenda kufa nga tulaba tubuse ebbali oba tuli wano ng'oyagala kifo nti njagala ki oba oyagala kiri oyinza n'obutatuukayo Ssegirinya abadde asobola okwesimbawo 226 agenda kwesimbawo tuli wano nyinza okuba ng'oyagala ekifo nyinza obutatuukayo ffenna tumanyi bwe tusula mbabuulira ate tuleme okulowooza nti omuntu nga Ssegirinya bw'aba tolinga n'obulamu bwe nti ali mu katemba ebintu bino tubyejjemu njagala okubasaba bane bannyabo ebigambo byange njagala kubiwunzikira awo nga mbasaba bassebo ne bannyabo tufunvubire tulwanagana na Kaguta family ekyo tebabalimba ekirala kyonna tulwanagana na Kaguta family abooluganda abako n'ab'emikwano mwami oli Museveni mukyala we Janet Kaguta Museveni baganda be basali musale ba Muhoozi ba Kaguta Sodo family eyatuwamba eyo gye tulina okufaafaagana nayo ate
teeka mu bintu bitubuzaabuza bikola kino bikola kiri. Mbeega yiridde tetuvuganya mbeera gye tulimu tufunzubire tusobole okulwana olutalo tulwejjeko. Mbabuulira njagala okubasembayo ebigambo bino nga mmaliriza nti bye mulaba ebigenda mu maaso Aaron Kiiza mwamulabye looya kye bamukoze. Olwaleero Aaron Kiiza mumusabire bwassa olwaleero bwassa assa musaayi. Bannamateeka bonna baasitukiddemu, abakolu n'abato bonna baasituse baavuddeyo ne bagamba bagenda kufunvubira okulwana olwa Aaron Kiiza ave mu kkomera. Naye luno olutalo si lwa Aaron Kiiza yekka, si lwa balooya bokka. Bano baba Martha Karua bavudde Kenya batukwatireko, abalala bavudde e Komoro bazze, abalala bavudde wa. Ffenna naffe nnyini mufu yakwata ki ewawunya. Luno olutalo tululwanire wamu, twejjeko omukogobe tusobole okufuna obwogerero mu ggwanga lyaffe. Ssekirinya wumula mirembe, Ssaabasajja Kabaka awangaale, Omukama amutukuulire. People power, NUP